Nabambula w'omuliro akutte mu zooni ya Mini Triangle Makerere Kavule okulinaana ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform NUP alese ebintu bya bukadde na bukadde nga bitokomokedde mu muliro guno nga guno gukutte ekifo ekimanyiddwa nga Ghetto Youth Furniture nga kino kimanyiddwa nnyo olw'abavubuka abagirawo. Mu bisaanyiziddwawo mulimu emifaliso ebibajje nga kw'otadde n'amamotoka gabadde mu garaji erinaanye ekifo kino wabula ng'ekivuddeko omuliro guno tekinnategeerekeka. Abakolera mu kifo kino basigadde Miranga na kwazirana era nga baseye abazira kiso okubadduukirira kubanga amabanja gabalindiridde. Biriddwa ne matiriyo nadi n'akamusuula miliyoni 2 twakamusuula ng'abaana bali mu kukola leero mmandi n'emmaali yonna yonnafudde bane tetumanyi kye tugenda kukola. Nekyo tusaba gavumenti ejje n'abakulembeze baffe balonda bajje batuyambe. Abeerabiddeko n'agaabwe ng'ebintu bino bitokomoka banenyeza poliisi y'abazimya moto olw'okulwawo okutuuka okutaakiriza embeera. Omuliro guvudde mu kibanda kibadde kiddirita nga bakoleramu abaana entebe nga bakoleramu n'emmeeza. Omuliro kwe guvudde tetutegeddeko gwe guvudde. So baganda bange twegendereza abantu abakolera mu magalaji abakola ebintu eby'enjawulo wetuba tukumaakalo tetumanyi oba omuliro guvudde kuki oba guvudde kuki, so tugenda kuba twongera okukola ki okola sabwe. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu RCC Luka Kagenye, Omubaka Sserukenya, Sali Isaac Keith kosa n'abalala nabo baliko bye boogedde ku njega eno. Naye nga mukadde kano bateebereza oba amasannyalaze nga waliwo yawayaliza obubi oba si ekyo nga guvudde ku sigiri ey'omuliro, naye nga nebaza poliisi ne ba sector commander bonna. N'olwekyo nkubiriza ba landlord nti tuyinza okuba twagala nnyo ssente naye tukole ekisoboka kyonna nti bw'oba otunda oba bw'oba owa ground rent lekawo access emmotoka weesobola okuyita. Okusooka bw'otunuulira access poliisi ino yalibadde erwana etya enguudo mbutufu access okutuuka ku muliro ogubadde tebadde nnungi nti waawo nti no ebiseera ebisinga tumanyi tunenya 100%, naye poliisi egezezza ku kyesobola naye nga okulaba nti emmotoka okutuukira ddala abadde enjega olaba nga babadde balwana bulwanyi okukola ky'okutuuka waawo nti no bayinza okubeera nga batuuseemu leeti muuko. Enjega eno ereesewo akalipagano k'ebidduka ku luguudo lw'e Kaleerwe olwa Namungi w'omuntu eyiye mu kifo kino okulaba ogubadde wabula nga abasirikale b'oku nguudo bakoze bukubirire okulaba ng'ebidduka bisigala bitambula. Wetukoledde emboozi eno nga poliisi ennafulumya amawulire gonna ku kiviiriddeko omuliro guno. Zawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agalero.